Okusokera ddala bannayuganda mwenna gye muli amanya gange nzira obuye maze ku internet mu struggle muno emyaka 6 nga mundaba nga nkola information buli lwe tubeera mu mbeera embi nga mpisa security alert nga mpisa information abajja batasobola kuyisa nzize nwanagana n'ebizingiriti n'ebiyenje by'abantu ku information gye mpisa n'ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa bino byonna bibadde olwaleero nabadde nayisizza the information wiiki eno bwe nagiyisa abamu ne bagitwala for granted but unfortunately ekyo kibadde otosobola kijjawo wabula lwempisa information ga security alert please be very careful olw'ensonga temmanyiza information eno mba ntegeeza baganda baffe butafuna bizibu n'ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa ekikulu kyekino wandikola ekintu okwagala okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza 1 wandiyagala okukola omuntu ekintu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza mumpulirize bulungi nnyo n'obuwombeefu ku kintu ekyabaddewo gy'olunaku lwajjo abasajja ba NRM badde engoye za NRM ne bakuba konvoyi ya president ne bakuba buli kimu abantu abo bakoze fujjo kati yerivuddeko impact ebadde olwaliro embalala ebadde sayini eraga nti abanyankole the indigenous beegaana ekibinja ky'abanyarwanda abakoze fujjo president gyabadde olunaku lwejjo eyebadde statement kati bano badde tebasobola okugumikiza humiliation bali balina okukola ekintu ekyo ekyokukwata n'okidnappinga main aim yaabwe yeeruwa 1 mu meetings abadde bafuba nnyo nga bagamba twagala ku diffusinga president mu diffusinga batya mujjukira bwe twali mu campaign eziwedde ne bakwata timu ya president yonna mu bizinga by'essese president olw'okuba nti yali first presidential time ye yaggwamu amaanyi naffe toggwamu amaanyi naye ku luno olwaleero bano mission ye badde batandika kukiri ekikale nti letas tukwate ttiimu ye yonna tumudifusinge ave amaanyi gamuggwemu but unfortunately president akugambye ne bw'anaaba asigaddewo ayina okumaliriza campaign trail yonna lwaki akigambye 1 mmanyi ba comrade muyina opinions zanjawulo eri abagamba nti president ayimirize campaign eri abagamba president agende mu maaso eri abagamba tulumbe opinions ziri ezimpuliriza bulungi eri abalina different opinions eri abagamba nti president ayimirize campaign trail eri abagamba president alagire tulumbe eri abagamba nti mpulira bulungi mbagambe options 3 eri abagamba president ayimirize campaign trail eri abagamba president akontinuwinge eri abagamba president akole ki agambe ndi tulumbe zonna ideas zammwe ne opinion ntuufu but tulina okumanya muzannyo ki gwe tuzannya n'abantu be tuzannya nabo 1 bano ekyabwe ekya diffusing okukwata ttiimu bakumalemu amaanyi badde baagala n'ekirina ekkowa eddala lyeriruwa ekkowa eddala baagala spark nga bajagala kuffe nti baagala tukole riot with immediate effect kudita eyamuhoozi taking a place jukira kudita nabagamba ziri 3 almost ziri 4 waliwo eya olwaboogo ne mama Janet waliwo eyamuhoozi yennyini weeri waliwo eyabadamulira weeri waliwo neyakalekale ekyezikayihula ezo ttiimu 4 buli emu eyina eyagala sipaka ng'ejijja ku noopu ompulya bulungi bw'eba ejijja ku noopu kitegeeza bo balinda ffe tukole sipaka which naffe yemu idea gye tulina naye tusooka kubala bantu bawadde sipaka tutire bajagala batya kati wuliriza bulungi n'ekisooka baagala ffe tutandike sipaka bawambe ekitajja kukola 1 tebaagala genda mu kalulu kyekisookera ddala akalulu bakatiya kubanga already tumaze obexpose nga tebalina support tumaze obexpose balina kukola batya balina tandika kukola fujjo 1 kyenjagala buli omu opinion yo gisigaze kubanga nzeetaaga nnyo nkusaba comrade buli omu sigaze opinion yo naye njagala okuuma obusungu obwo bupike tutuuke mu kulonda lwaki tosobola genda kubanja wootakoze mpuliriza nkusaba comrade wange mmanyi muli banyiivu nnyo naye nkusaba okuuma obusungu obwo weepike tutuuke mu kulonda akalulwako tetuwa basiru bano chance please mbasaba
bana abasajja kye baagala batukimanyi naye nga bwe nabagambye buli muntu gula ekibiriti osirike ofune uniform ya yero osirike please mukikole naye mukuume tugende mu kalulu. One, tosobola genda kubanja wotaakoze. Tosobola genda kubanja wotaakoze eki wotaakoze. Ogende wantu ng'olwedde omaze okukola omulimu okubanja. Tugumiikirize mu bulumi obw'ekitalo tugende mu kalulu. Wabula buli kye tubagamba okukola mu kikole essaawa zino. One, Presidenti yennyini akugambye bano kye baagala kutumala mu maanyi ne basaaga tugenda tukube campaign buli wamu. That is the message. Njagala mugoberere President, njagala mugoberere message ya President abagambye bano abasajja bagezaako tumala mu maanyi nga bakikola ekalangala naye tugenda mu maaso kubanga abantu kyekibadde ku mmeeza yaabwe tukwate ttiimu Kyagulanyi agambye nti campaign nziyimiriza baba sikowalinze jjukira balinawo emmandwa zaabwe zo zisigala zikuba campaign gwe bw'ovaamu bo basigala ziri emmandwa ziba zisigala kuba campaign kati tugende tutwalize abantu bano batuuke mu kalulu bwe tuuka mu kalulu then tulyoke tubanje kye twagala gula ekibiriti kyo osirike funa uniform ya yero osirike ne methods endala zemulina muve ku bwogezi ekyo mukitegedde bulungi. Kati eno message njagala ebeerera loud and clear. Ebintu byonna ebyakoleddwa olunaku lwa jjo okuba presidenti okuba campaign trail yonna tebyabadde byabanyankole. Bino byakoleddwa akabinja k'Abahima. Byakoleddwa akabinja k'Abahima abeeyita abatuusi. Yensonga lwaki olunaku lwa jjo n'olwaleero abanyankole ba indigenous baavudde ne bakola video ez'enjawulo all over social media. Please ngenda basaba tewawo omuntu n'omu akwata video ng'alumba omunyankole please. Tuba tugenze mu tribal card za Museveni z'ayagala. Wabo bonna tekunnabeerako munyankole yakutte ejjinja n'akuba Kyagulanyi n'akuba ttiimu ye no kabinja k'Abayima ate nga bonna basirikale ebifaananyi mwabirabye history mwamulabye akakabinja k'Abahima tekuli munyankole indigenous ekijjeyo munyankole embala najja najjuza mbala yonna eyo badde statement ku diffusinga mpisa mbi omuhima gye yakoledde eri. Please ngenda basaba temugezaako kuyisa Lugayi wadde okuvuma nti abanyankole baparticipate mu kuba president. No, those are not Ankole people. Those are the group which is led by Museveni. Akakabinja ka Museveni. Please njagala tube basajja n'abakazi bagezi. Njagala tube n'abasajja bagezi n'abakazi bagezi. Tudiringa n'abantu abayonka ente abatalina mechanism etegeera abakawo mentality. Lwaki kansoke nkunyonyole. Yesterday wakubye omusajja ne mukuba ttiimu ye ensi ne bakyukira. One, ndowooza mwategedde bulungi nnyo nti abanyankole si bakoze fujjeeri nkubanga abanyankole indigenous baavudde ne bayisa amaloboozi. Ekyo mukitegedde bulungi. Kati kyenjagala nsooke nkulabulemu olwaleero. Omunyankole oligino alizembolinga mu bantu n'engeri gy'afulumyamu ennyukuta ze. Genda oddeyo oli omunyankole oligino ng'ayogera olunyankole n'engeri gy'ayatulamu ennyukuta omuli R ne R ojja kutegeera nti waliwo enjawulo wakati w'omunyankole n'omuhima omunyarwanda. Kati nkusomesa okitegedde bulungi. Kati njala bagaba ekigambo kimu. One, muganda wange ali eyo comrade munnayuganda togeza n'ogamba olumba munyankole no nedda tekwabaddeko munyankole n'ogu akakabinja ka Museveni ak'abatuusi be bakoze ensonga eyo. Ekyo mukiveeko kubanga Museveni tuba tugenze mu kaadi ze zaatwagaza. Lwaki obuteebuuza butambuza amazzi ekiro? Lwaki? One, Kyagulanyi musajja muganda mukyala we musajjazi munyankole. Ambushi gyokoze n'okwata ttiimu ya Kyagulanyi nga waliwo copycat eya history
eyali ewa mu bizinga by'essese ng'okola copycat ya previous election ne copycat eriwo olwaleero gw'obwongo botolooza temutegeera bulungi. One, singa omuntu akola ensobi n'akuba Kyagulanyi essasi ku ttaka ly'Abanyankole, omanyi oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'okkiriza ng'oyambemu. Singa omuntu akola ensobi n'akuba Kyagulanyi essasi ku ttaka ly'Abanyankole, aba ayagala genocide etandika etya? Bano abasajja bali empiki naye nga tebategeera Kyagulanyi tali mu ttaka lya bwajjajjaabwe, omulundi omukozeeko effujjo omuttiddeyo ali ku ttaka ly'Abanyankole. Ogenda kyogera otya? Kye mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'ozika ng'oyambe ekkiriza yenna awodalinze ambush eyo. Ne musoma ne mufuna degree musigala muli mbaata zanet. Ne musoma ne mufuna degree musigala muli mbaata zanet. Omusajja Muganda ali ku ttaka ly'Abanyankole kumukoleddeko effujjo olw'okuba nti eryajjo teryamaze nga gweoyagala kulwanya wakati w'amawanga agali mu Uganda olw'obyo by'oyagala okwefuna omuntu. Gwe singa okubye Kyagulanyi essasi ku ttaka ly'Abanyankole nga ne mukazi we mwali mu mmotoka, obwo kyabadde ogenda buddawa? Ekyo badde ogenda kizaawa? Mukazi we mwali mukubye tiyagasi saaza ali mu ddwaliro ali mu mbeera mbi, gw'okubye Muganda gw'okubidde mu Nyankole, oli gino mubadde mugenda kuddawa? Ekyo si kyekikulu. Wabula mwe basajja mmwe Museveni ne kagulupu kammwe akalidingibwa mutabani w'Omuhoozi, kye mwagala mugenda kifuna ne kilo. Naye buli kye mukola kiba exposinga. Simon Byabakama togenda kuvaayo yimire ku magulu gabiri n'obulimu abo bubiri n'ogwo omuto ogukwengedde ogulinga nga watermelon ogambe nti akalo kabadde fair and fair, kubanga already volongoto yena atandikidde wano before. Amateeka gali kiriya titewali kasita omuntu abeera nominated abeera waddembe okutambula kasita abeera ng'ali designated mu district mwali. Omusajja etteeka limugamba kubeera mu district mwabadde, bano bajja bakwata abantu be. Tovuddeyo kondeminga kyokka ogamba nti wa presiding over free and fair elections, ekintu ekikyamu. Kati mukulu ngenda kugamba Simon Bakama, gwe totegana kugamba nti oconductinga elections, no. Ffe katugende mu kalunga bwe katukagala, ebisigadde Mukama ajja tukwatirako tume kye tugenda okukola. Ekirungi we have already united Ugandans mumanyi ki ekyokukola. Simon Byabakama ne banno Mukama bakwatireko, otherwise kimumeesinga nakyo temukimanyi. Naye nze ngenda bagamba nti yenna azannyira Museveni omuzannyo guno muddeyo musome mwetegereze. One, mukoze fujjo mu arrestinze, ogwo guli 10 ku bwereere. Mwamukubye gye mwamukubidde guli 2 ku bwereere. Ompulya bulungi nnyo. Kyokka nga mmwe gye mbadde musinga gamu nga ti stronghold yammwe musajja agikubye agiye ku ttaka, mugenda kulangirira nti yawangudde. Mugenda kulangirira ni buli muntu muna Uganda woli charging, but please hold on. Lwaki tosobola genda wantu kubanja nga tewakozeewo? Ako kakulu nnyo. Mbabulidde abantu type zirinya, grupu zirinya ezaagala kudita. Ekyo kibakola bakiyita provocation. Tetugenda bawa provocation ya kudita nga tetumaze kutuuka mu kalunga ffe twebanjiza victory yaffe oba okukyusa eggwanga eryo nga tulina kye tubeesingako. Ompulidde bulungi nnyo. Togeza ne mukola ensobi okuwa abasajja bano wiini essaawa tulina obusungu nembeegaidde. Please president agambe no. Mission yaabwe yakukola ki? Yakutujja ku mulamo gwa campaign ne bwe n'ab'omu ajja sigalawo agenda akube campaign. Mr. President webali nnyo balire ddala. Bakomredi mutandika okusomesa abantu kyekutuyita uprising. Tekimenya mateeka. Preparations tezimenya mateeka, n'okubulya abantu kyekyokukola tekimenya mateeka. Obusungu bungi wano wolina okupikira ekintu buli munabeera prepared tutuuke wali mu ntabwe. Bwe tubeera mu mupiira tiimu nga za Arsenal zimaliuzi Liverpool bakooti babeera mu training bwe batuuka mu dressing room babuli abazanyi kyekyokukola niwapika kyetulina okupika kati okutegeeza abantu. Kuba kati isi eri exposed, state eri exposed, government eri exposed, NRM eri exposed. Kati ani ali mawulire essaawa zino? Nze mbuuza
Ani ali mawulire? Robert Kyagulanyi Sentamu. Nupu yeri mawulire. Where are others? Nowhere to be seen. Where is Museveni? Nowhere to be seen. Ekizibu ekiriwo 40 years in power. Temusobola kuteekawo peaceful means of transfer of power to Ugandans nga mukyakozesa force. Ebeera sendi eraga nti wetulaga si wangu. But unfortunately, mulinde bulinzi time is very soon. Buli omu woli charginga. Nenga nfundikira session jala bagamba. Comrade yenna togeza n'okola video ng'olumba Munyankole. No, abakikozesa Banyankole. Batuyambye ne bejjayo. Lwaki? Bulijjo tubagati waliwo akabinja k'abatuusi. Ke kafuge gwange eryo. President ogenda Maserengeta yabadde pure exposure eraga gavumenti nti bulijjo mugandi Abanyankole bagagga. Bakyali bange baavu bazibu. Bali mbufuge. Bali mbuwambe. Twabakkiriza na kwogera. Obwavu oli buli Maserengeta bunyokako n'enswera. Abanyankole bali mbuwambe basirevu kati mu nsi yaabwe yewajjajja baabwe. Kati kino ekyo bulijjo mbagati eyo simanyi ova minisita gundi bagagga bazimwabire bulungi nnyo. Kati bw'ogattako bino byonna kiba kitegeeza nti kikuwa ekifaananyi ekituufu ekibaddewo. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati njagala tutandika okukola ebintu bino wammanga. 1. Buli muntu olina smartphone. Tandika opreachinge ng'obuulira abantu oba charging. Tandika okwate smartphone yo ng'obuulira abantu ba charging. Obuulire n'ekyokukola. Tetulina TV yonna gy'ogenda kuwulirako bintu bino Uganda. Mutandika okucharginga abantu. Wabula tebakukozesa nsobi president akigambye era ng'ekigambye. Baagala tuyimirize campaign oba kyebaagala tuve mu kyantu kano bo kyebaagala spark. President agambye tutugenda mpaka mu kalulu. Why? Tosobola kukola wotabanjizo. Tosobola genda kubanja wotaakoze. Tosobola genda kubanja wotaakoze. Tubavuge tubatwale mu kalulu. Byonna ebyo bagenda bikola. Kati soba ko bibaddewo olwaleero. Kama obba ku footage abaddewo. Kyokettambulenga bibadde. Marobba ku footage abadde tutambulenga bibadde olwaleero. Eno embeera nga bibadde. Network ebadde egaanyi. Oyo munnamawulire wa Radio Simba bwejire abaana baffe abasinga babakutte. Tuli mu ambush. Tuli Sazeeko noni tandika okukyuka. Tandika okukyuka. Bane muleta ambulance. Oyo mumutuse, mumuteke mu ambulance. Batusazeeko. Ngenda ba footage yenna. Ono comrade Olivia Lutaaya bati bamukutte. Oyo comrade Olivia Lutaaya bati bamukutte. I'm coming out. Hello, Kudumira. This one here. Ono comrade Jamushi uyo bamutwala. Jamushi bamutwala abasajja bamusazeeko bamutwala. Batukoze ambush ye Kalangala. Ajja bakoze ambush ye Kalangala. Share the video chenyezo kugamba kyokka. Bweba twebaba somesa mu police academy. This is their commander. Officer, where are our people? Would I have arrested them?
for the offenses that they committed in the districts of Uganda. So can you open for us the road and we are still getting others, and once we are done, we shall open and you go. You are at liberty to move. But are you not ashamed of yourself? Are you really not ashamed of yourself? This is not Museveni's police. This is not a tribal police. That flag does not symbolize any tribe. That flag symbolizes of Ugandans. Be ashamed of yourself. Guys, you are not afraid to do it. I am sharing a video. See, Bakutaveko bagala obudde buzibe batukoleko obulabe bagala obudde buzibe batukoleko obulabe bakuta abaana batalina musango bannamawulire abawala bagaba flyers n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye tewali kubo yayogedde ku bagunzi ababadde bambadde t-shirt za Museveni abatulumbye ne batukuba. Okay, so kakati bali mukutupa bali mugamba nti ate ffe okubeera nga tutambula nga tugenda gye twabadde tugenda wabadde musango. Okay, ekyo kya buswavu nnyo. Museveni should be ashamed of himself. Byabakama Mr. Mouth to talk about the attack. You've not come out to talk about the attack on us by people wearing yellow t-shirts, by people protected by police. You've not come out to talk about that. Cameras showed Muchibi, a police officer, and a group of officers escorting criminals to attack people, throw stones at us. You've not talked about that, but you had the time to see when I was going to buy maize and you talked about it. Museveni himself, the criminal that he is, he has not talked about that. He has not talked about the tribal sentiments. He has not talked about the attack in Kiruhura, but he's talking about me and my wife waving to people as if it's still, as if it's a crime. These people should be ashamed of themselves.
Abasirikale bantusazeeko bubi nnyo abaana bonna babawamba tiyagasa afuse tiyagaso yembeera eri kiriwo bali mu kugenda maaso nga bakwata abantu bali mu kugenda maaso nga bakwata abantu
kyekiri mu kuba nga kigenda maaso obudde buno. Ambush bali mu kukwata abantu, kyekiri mu kuba nga kigenda maaso obudde buno. Ambush bali mu kukwata abantu, Masaba naye akwatiddwa. Ambush bali mu kukwata buli omu obudde buno, basebo ne banyabo. Ambush bali mu kukwata abantu. Ambush bali mu kukwata buli omu. Ambush abamu bali mu kibira bali mu kukwata buli omu, bali mu kukwata buli omu. Ambush bali mu kukwata abantu, kyekiri mu kubanga kigenda maaso obudde buno. Ambush bali mu Alright. Ndoza footage asinga obungi mazo mu balaga na buli kimu kyonna ekibaddeyo kati mutegedde bulungi nnyo. Kati bamala okutegeera wano wetulaga 1 nkitegeddeko olunaku lwaleero njera bannayuganda bono bonna bakambufune bulungi nnyo okusinzira nti abasajja abahima bakoze fujjo ku presidenti ate ne bavaayo ate ne babiteeka ku presidenti mwabirabe nga bavudde omusajja ng'alimbira ddala. Kati kino kiba exposinze baade balina okunoonya ekintu ekigenda okulaki ekintu ekigenda okujjawo ekifaananyi kye baasiize. Kati njala bagamba ekigambo kino kiwulize bulungi nnyo. 1 njagadde ntegeeze president ne bannayuganda mwenna kana akalulu kaali busika ekalulu ka bulijjo bana abasajja bakimanyi nti bali mu transit era bagenda ne baagala kuleka nga balina kye bakoze kyekiriwa. Museveni ne group ye yonna ey'abahima be mwalabyeko abadde bakutte emiggo n'abalala ntegeeze ensi yonna nti abantu bano Museveni buli omu yamuwadde wakati w'emmundu emu ku bbiri buli famire y'abahima eyaabwe y'abanyarwanda naddala y'abanyarwanda. Museveni yabawadde wakati w'emmundu emu ku bbiri zino zi AK-47 na 7 oba AK-47 Alexander Kalashnikov na 7 oba pisto era batambula nazo mu byalo byabwe mu Kampala buli wamu okwetola eggwanga lyabwe. Yabagambye in case of anything you have an order to shoot and kill whoever you suspect that you want to interfere with our power. So I'm here to inform all Ugandans wherever you are, from north, from east, from south, from west, and in the central. As I speak right now, after Museveni being exposed by the ongoing campaign trails of Robert Kyagulanyi Center that he doesn't have support across the country, he had decided to arm all his fellow Bahima Tutsi agents across the country. At least each family he had received between 1 to 2 guns to protect themselves in case of anything, and he instructed them to shoot and kill whoever messed up with their power. So my fellow Ugandans, please be aware that Museveni and his group, they are willing to kill or to cause another genocide in Uganda because they are not willing to leave power in peace. I think everyone witnessed what happened in the western part of the country, whereby Museveni staged his own Tutsi people who interfered with Kyagulanyi's convoy, and they started stoning the convoy and beating around people. But unfortunately, Museveni said his agents to deny the allegation. Instead, they put it on Robert Kyagulanyi Center that he came with those people from Kampala, putting on NRM shirts. They are the one who started the war against the people of NRM in that area. That is a big lie. But unfortunately, these people are not well versed with the information, and they are not very versed with their lives. Museveni sent one of his agents, moreover, is a chairman LC5 of that area. He came out smartly, but without brain, because these people, they don't think before they come in camera. The guy took almost 6 minutes narrating bogus nonsense of what happened there. He ended up narrating the story that Noob supporters who were on campaign trail of Robert Kyagulanyi Center, they stole each and everything which belongs to people in that area, which is a shame. When you see the physical feature of this gentleman, these are the people. These are not indigenous. These are the Tutsi, Hima people who are ready to slaughter Ugandans.
They wanted to use their tribal cards that they are the one caused the problem so that we can hate each other with Uganda, most of the people from West, which card failed to work out. Please watch this video and listen very carefully, word by word, this gentleman, the statements which he uttered out. Please, munyabe muliza katambi kano mukakase. Nabagambi musome enjatula ebigambo by'abanyankole oligino n'abasajja bana bayimba abakabano bawukandaddala. Facial expression, body language, body structure byanjawulo. Muliza omusajja ono gwe basindise okujjawo ekyabadde isingiro. Ono gwe basindise mbwajjewo ekyabadde isingiro. Naye njagala nkolemu ka forensics kaddakiikeemu bamutaddemu kamera n'ayogera naye bwe yabadde ayogera gyatuuse ekisira limubula ate yabadde amuggyako yabadde amuwa ebyokwogera n'amuwa ebyokwogera ku kamera. Kyenjagala osooka kazitibire fabricating ebyokwogera byamuweddeko ate amutaddemu kamera n'amuwa ebyokwogera n'ayongerako. Njagala muliza katambi kano bulungi nnyo. Mwenna ekirungi mubaddeko nga president atambula olunaku lwajjo. Tewali mwana n'omu yabbe kintu bye baatulumbye kati omwami yazze ne story endala. Kyenva mbaga buli mugola ku social media agamba simme tukola propaganda simme blackmail. Nabagamba Museveni yavadda mu 10 ng'akozesa blackmail propaganda divide and rule kubanga kyasinga okutegeera. Kati ye tulu gye badde batambula nayo etakyakola. Wuliriza omwami ono. Amazina ganje ne banyeta Mukagore Tetebya, chairman LC5 wa Kiruhura, kandi still owner flag bearer. Nyumwabazio tutayise omukuru Bob Wine ingashi omumbe timbireho antebe ya presidenti kandi akandikira electoral commission yagira ngo naba ari mu district yitu kandi yacuzinga n'umwanya gwa kuzamu uguba kweta Arshere hakishayi inyuma ya maduka henyine mu town ya Arshere. So yesterday warigire ryantonde yatsimbura yo almost shanka itano nza kuba mukaga yahikaka guta road embu yo kutahamu yagumizamu yakwatambara road yazo mu kageti yakora stop bo mu kageti abe atari yo nshonga yona finally yahikasanga ahakozera kavuye haba bene baterra abantu bona babe bajwire mu yero ningobere nabasa kwate kishane cyona ekya president aho kibekiri ekindi babere ne biba no kwiba Olivia mubadde babba ngenda kugambira ngo harunka kekeje bakuta umuka mubujobo bakuta mu bishane bya president egegenzire bataho mu maduka aho bakoreba ngo batunga icyo kunywa bakinywa bakushashura urira beine graves ezirumwe misimare ezezwa kuteza abantu bona bayidhabu mbene murene bajwa beine graves ezo no bunyondo munga bakugenda nabo kandi egare y'umukura egari negenda side na side batsindika abantu bona bakutamburira rubuto kugira ngo barigeho so kwarigerera sanga yaza barwe mbara yargambarra barwe yatora ruba ya road yabarka kenshama ejyona enebe kirumbara nyabisirirejo kwarigere kenshama ija kashongi yataha kitura ukuyona tarahandikire ngo naza kurabayo kwarigere kitura deni yija Arshere yona tene guzubuno bere apart from uko bibire no kutera umunyamakuru witu obe nabakavaringa kandi moro barga yo nuko kuzana kazo kandi yeshazi bezarengire zitakwikirizwa konke cyo cyukuru konkani nyenda kujumira emitwe mbi eyo muntu uri kutekateka kwebembera government konke yayorekere nyuma abazwe ahabo kuba uratarumbire bantu ningira ngo ayibe naenda intimidation na kamera abo kuba ntwenda ngo kamera yaba polisi ababa kumukuma eriye etworeke etari ya Bob Wine ninge tari yabantu buntu bo batworeke ikibereke uruho niki kandi morova abo kuba be abantu nawo baza kumwatakinga banyuma kubatakinga aba basirikara bamuhereze abo yaherezibwe electoral commission abakumugadinga babe batakubasa kwikiriza abantu n'abapolisi bamwe bagarikire batera abantu abo so nekintu kibimununga ani ngenda kurabura ahatakashyikiri
ngo bamanye ngo abantu abo drone ze zayina higuraho batwarira hebitoki byokujugutera abantu n'amabari mbo drone zaffe zabya amatoke g'abantu babene muno bunyondo uba kujugutera ni bo batereza abantu basanga aha batari supposed kuza shere kabariyo kuzakishayi ahabwencha korira hagati y'enguto akakinga enguto yona petrol station y'omuntu bakagaruka bakabiba in fact hato agagira abantu beigure mishango n'abamwe bagireyo abamwe bagire mu marwaro video zabo zuruho bo batworeke abantu abateirwe ababa bakujyana batera abanyangwa ba NRM bahe aba NRM abo kuba ba NRM babe bari umbusinge bwabo omutawuni tene nobe nabasa kutekateka ngo na Bobi Wine naza kuzasanga ninga naza kuraba mu kageti ninga naza kuzaba harwe abo kuba rutiye yahereze eberiyo kurga ryantonda hu yarire akaza kiruhura akaza shere omutawuni akaza kishayi akaterora kungano rwe akargaho akaza kazo ebyo byone gyo rutu ni yaravire abo kuba yashika almost shayi 10 neza kuba shayi 11 hanabure dakika 16 nubwo yanashika rsheri hati weka zo yashika yata wena ba NRM bakugira ngo cyo bamuterere kunka babene baza kwerwana ubwa nyuma yo kweza kurutera enshobe yakozire atahirire bucya nimba myango aho no babene benda kutwara n'ibintu by'abantu yatahirira bucya in fact ningira ngo n'abantu bene discipline abo kuba bucya nebere munemho batore cy'abantu baba bakuteri kunka babatahirire ingira ngo babene benda kubatwara ibintu ngo babene batwara abo kuba sherebe ibire bagaraka batera umunyamakuru bagaraka batera ndisho so iyo nemitwembi kugira ngo electoral commission na yeshemeye kutahamu idomshango yito ntujya kugigumizamo ntugitayo rero nturebe cyakubasa gukora. All right, gentlemen, Chairman Yusuf Five, thank you very much for your narration, but unfortunately we are so stupid to the extent you yourself you can't explain without evidence. We as the people of National Platform and People Power, we provided with the video evidence that no one of our people attacked the NRM goons. It's you and your colleagues who were funded by Bright Rwamirama and Toyota, the young brother to Museveni. You funded, you instructed, and the big number of those guys are from SFC. You understand? If you're proving what you are saying right now, please bring the video which confirms what you've been saying. Bring the video to confirm what you've said. You know, when sometimes I come out to tell people that these people are suffering from cow mentality, people think that I'm just abusing them, but I'm not abusing them. Such a grown-up man with a family, and even at night, is going to meet his family, and the kids, they think that their father is thinking beyond their own capacity. Coming out, dressing smartly, addressing nonsense. That the Noop supporters, they went around that area stealing, beating around the people. Are you for real? Omwami ono nga Abayambudde bulungi musajja mukulu alina n'abaana alina omukazi avudde olabira bulungi nnyo Busimba n'agamba nti abadde banopu babadde n'obuyondo babadde ne gloves eziriko emisumaali babbye amatooke mu drones balina supermarket gye bayingiddemu ne bajjamu ebyokunywa ne batasasula buli kimu ne bakitwala kati bw'owulira ebintu nga bino ne bikulaga abasajja nga bano ndi wano otegeeza public nti ekimu kye bakamuredi bonna babawadde information babifaananya abantu bonna babaddemu involved bonna basajja ba SFC babadde na commission outside the country abazze omwo twabagambye nti akatundu ke kavaamu abaana bonna bagenda ku black ops operation across Africa era nga n'abamu be babadde Tanzania bebadde ku mission ezo kati kyova olaba nabagambye mwawule omunyankole nga avunula ennyukuta ala ne ero za njawulo enzivunu bana abasajja tebasobolera n'olunyankole bagwamu lugwe kati bana abasajja beyo bennyini kekakabinja kennyini omuntu omukulu n'ojja kyamala yosi 5 noyogera ebintu by'ekisiru kubanga bakusindise fere tugenda kufaayo tribal card ya mujumadi muzanya eganya okukola fe tuli ku unity ekirungi mwejjeeyo bulijjo nwana okutegeeza abantu nti abanyankole si batukolako effujjo bulijjo nwana otegeeza abantu abali mu gavumenti si banyankole bano banyarwanda era omunyankole tasobola kukola fujjo ku indigenous Ugandan wabula baatweragidde ddala bulungi nnyo nti wandikola ekintu okulumya obunonzi kangu yabwe muyambe kkiriza
abaana abanyankole bayindiginansi abakazi n'abasajja babaga nti ntayi abo sibe baffe abo bakabano basajja bahima bibadde bakola effujjo kyovola nti mu ffujjo libakoze eri ate lizatinze muntu the massive lare ebadde mu mbalala ebadde statement eraga nti ababa bakozeeko effujjo eri si ffe bayindiginansi tuze loza kati mukitegedde mufunye ansa yakyo lare ebadde embalala ebadde erabisa Museveni n'akabinja k'Abanyarwanda nti mwakoze ffujjo era okulabisa nti Abanyankole bakoze ffujjo abo si Banyankole abo Banyarwanda kyovula nti abantu bazze bangi nyembala okukola statement okulabisa Museveni bamulabisiza lumu January oyo awedde mutandise okutegeera baani abatulimu nalwaki bakola ebintu ebyo kati ntegezeza public abasajja buli family abayafunye mundu emu ku bbiri okuli AK47 ne pistol batambula nazo era abadde order to shoot in case of anything baleme kuwaayo power mu ngeri eyo so byabakama for us we are going to continue with the campaign ngenda kusaba buli comrade era muna Uganda alina obusungu please kuma obusungu togenda kubanja wotaakoze lwaki togenda kubanja wotaakoze kankuweyo line emu ya dakiika emu Samia Suluhu yassa abantu abali mu 2,000 plus elections nafuna 98 nga yeronze European Union mugambye nti gendo oli ebyo bya nkoko olutubumanyi African Union mugambye nti gendo olutubumanyi toli legit batandise omukyukira lwaki bamukyukira kubanga okulonda tukabadde legit n'okutta abantu yabatidde mu process ya bwerere kati n'essaawa zino tosobola kutandika kubanja nga tonnalonda kalulu soko muvuge mpaka mu kalulu akoletewo ffujjo soko mutwale mu kalulu akoletewo effujjo ffe kye twagala nga mupika abantu mubapike mupika yenna akugamba mbu topika abantu oyo si munnaffe mwenna abadde bangobedda for good 6 years mbadde nkangolanga information nga abeeyita bannaffe bagidayuti nga bagidiffusinga ending up nga tisintuufu so the same thing which is happening right now mwebaga history repeats itself nze sigenda kunyega muntu ina wabula ebyafaayo biddiringana bye nakola emyaka 5 nga babirwanyisa biki ebyalizatingamu byenkola olwaliro abirwanyisa biki ebirizati sigenda kulwana muntu yenna abangoberedde emyaka gyonna buli kyenkola nkyesiga era nkitegeeza mutegeeza abantu ekyokukola essaawa zino mukumeemu abantu omuliro babe nga balisitedde tubatwale mpaka mu kalulu wali yensonga ki president abagambye nti please mugende ngera kubuuzayo ekigambo kimu when M7 said that he's keeping his gains and his courage, you the noob supporter who is right now in the campaign or is fighting for freedom, do you have any gain you are protecting? If we tell people to wake up and raise, is it a crime? No. When are you going to inform those people to rise? When? When are you going to eradicate those people to rise? When? Do we have time? No. When is time? Time is now. Obudde bwebuno okutegeeza abantu. Tetulina kye tuprotectinga okujjako nga muyina ebintu byemwagala nga muti abakubikira ebintu byamu. Ffe tetulina kye tuprotectinga. Genda osome history wa India. Kugola Moses, part of the revolution tool, yali matchbox. Comrade saagala kulimba sina kyenfunamu. Part of the revolution tool yan India funa independence was a matchbox. Part of the European revolution yali matchbox. Matchbox yakozesebwanga okutambuza obubaka obw'abambega across Europe. Nze siri wano kusiika binyeebwa kubanga mala kola research okugamba ebintu genda kugola Moses osome ekibiriti kyali part of the revolution okugoba bazungu e India. It was part of the revolution tool. Nze sijiringa abantu batasoma nga tasobola kunoonya history na kumanya. Njagala kuogenda onoonye history. Kankulageko wano katono nnyo. Nze sagala kulekana n'abantu. Bulaza mutegeeza abantu.
okiraba bulungi nnyo obiraba eyo si India bano bonna baali ba revolutionist aba introducing ekibiriiti ono India. This was part of the tool of revolution in India. Kino kibiriiti part of the revolution tool mu India. Okiraba bale banishiating ekibiriiti. It was a tool. Gendo kinonyerezeeko kwate mwagala kola history. Wano wetugendere China, Malaysia, mu Europe bino byonna bas inspire network abikozanga okutambuzanga obubaka obw'okubega n'okutambuza obubaka mu ntalo zonna. It was a matchbox. Bano ba China abamba Vietnam part of the tool eya spy network yali ya kibiriiti. Kubanga temwagala kola research, temwagala kutegera bintu bino, fe tumala kola research okujjobaga ebintu bino. Olya, if we say that we are going to protest, protesting mean march. How dare you march without a box? Chibaita march box. You march with the box. Olina jana omutwe. Zenjogera toyogera nga tomanyi. How dare you instruct people to march without a box? Yes, ono chibaita march box. Ogambo tyambo ogenda ku marching nga toyina box. You march with the box. That's what chiita march box. Gendo osome revolution ya India. Gendo osome revolution eziri mu Europe. Ekibiriiti bakikozesanga tool eyatambuzanga obubaka obw'okuspyingako. Ng'oli akibikula n'awandikamu message nga bagenda gisindikira abantu ne bakibikako. Oli wamusanga mu winter banywanga nnyo sigala nga magye ne police abambeka tebasobola kukwatako. Kubanga bagante ekiro ekibiri kyange obudde bunnyoga ngenda kunywa sigala ng'okoleza. Ng'oli otuukeri owayo ekibiriiti information ng'etambula. So, njala tubulira abantu reality. It's time to charge people.